The newsroom, where untold story is revealed. Taata NISHA agamba nti omwana wa myaka 17 nkiddamu nsumulula osuna emboozi etandika butandisi nti wa myaka 17 kaakati no lutalo wentiiridde nti abasajja n'abasajja basituse. Taata NISHA agenze naggulawo obuto omusango era ne bamuwa referensi ey'omusango gw'obubbi ogw'okubuzaawo ebyapa nga bubumu ku byapa bye yabuzaawo omukyalo we bwe yali agenda mulimu n'ebyali nga si bya Taata NISHA ng'abantu abamwesiga baali bamwesigisa ebyapa ng'omuntu ow'obuvunaanyizibwa era omukulu ow'obuvunaanyizibwa mbu Mami NISHA bwe yali akola katemba w'oyo yenna mbu n'ebyapa bya banneiba yagenda nabyo. Era okukaatiriza ensonga eyo ne chairman ow'ekitundu abaddewo. Bannange ne bamulaba ne katankira juice ono olunaku lw'ejjo twebasa ssaawa 12 nebase navudde ku 12 kuno kati gwe suubira ne ŋŋenda ne ntandika okwewuba mu bino muwulire ne ntandika okwewuba mu bino akati nkomyewo mwakalira ku nnebake 12 omuntu ekyebunkola nze mmanyi. Tugende mu maaso buli muntu asigale mu ttiimu ye ekiddamu buli muntu asigale mu ttiimu ye. Ekisinga okunnuma wammaze ensaba gwe buli ttiimu yonna gy'olimu gezaako okugirwanirira ng'oreasoninga with knowledge. Oli waddembe okuvuma bwe banga olaba nga okugirwanirira ng'okko kwakuwemula egirwanirire ng'owemula naye nze nkujjukiza nti ebyo tebigenda kukola. Ate ekyembi ekiriwo nti yonna gye kiggwera waliwo ayina okusibwa. Kankikuddiremu bino byonna gye biggwera waliwo ayina era okusibwa. Oba Taata NISHA amanya Haji Ali oba ku Mami NISHA kuba biri awo nkulahirira kuliko alina okusibwa. Oba oyagala oba toyagala. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Waliwo alina okusibwa. Kati munnange bwetumaliriza ebyo byonna byonna tumaze okukwata nambuusa bannaayi ti abaayi kakati kyekiddako ti naye ekinnomye kisobodde kukwata butambi buli obulala kakati tukoze tutya n'ebirala. Ne mugamba nti nedda nyina ekifaananyi kyenfunye. Ekyo ekifaananyi kya Taata NISHA ye ssaati gy'abaddemu bw'abadde azze ku poliisi. Kati yalina ekifaananyi kye yeekubizza ziserefi ne Jennifer Full Figure presidential advisor ne Haji omu ku bali ku sayidi yaani ya Ajali beekubisizza ekifaananyi. Kati nga tukaaba ekifaananyi kyenvudde mugaane mugamba naye ebifaananyi bye tufunye ebisinga kuba nyina ebirala bye mbadde nkubye ng'ali eri mu poliisi naye ng'essimu gizuumiize naye nga tasobola kulabika bulungi. Kati ne mugamba ti naye tuwe ku ekyo ekifaananyi ekirala. Kati ekifaananyi kye mulabye ekijjirayo ddala face ffenna kyekyo ekifaananyi ekyakubiddwa era tukikubidde direct ku ssimu ngambye teekawo essimu ne tukuba. Nga bwe mbagambye nti ensonga ezimu za poliisi tugenze okuva ku poliisi. Kati muwulirize kano tugenze okuva ku poliisi. Ulira wano wenywese gwe
wenyweze njagala wenyweze timu Hajjat timu sima kale go wenna acha ngoyino mutuoke njagala wenyweze wano owulira kendeta njagala ngalaiki wenyweze tugenze okuva ku police nga ku police nze ngaze kamwa koogera kyendabyeko nga Hajjat oba Nakisui Zula kaziwe oba Nakisui Zula Mwizeye alina emisango ebiri olwalero oluzibidde lokaloka we luzibidde nga alina emisango ebiri ku polisi ye Katwe nkiddamu olwalero we luzibidde nga ku polisi ye Katwe waliwo reference za misango ebiri ogw'ebipapula gw'endagamuntu kubanga ekisigaziddwa kwe kugenda mu nnira polisi bwe tulungamiza omusango omulala gwa Taata NISHA gwawaabye oba gwazuukusizza nkiddamu omusango omulala gwe gwa Taata NISHA gwazuukusizza gwe yali yawaaba edda ne gufutyankibwa era ng'olwaleero ekibadde kimuleese kuddamu kugukebera kuguzuukiza kubanga wabaliwo essuubi waliwo n'ebirowoozebwa nti oba oli awo ku mulundi guno ayinza okuyambibwa ensonga gye zikuttemu oba gye zigenda mu maaso era omusajja ono agamba yessaala ye yonna ne Allah we gwasinga okusinza n'okusaba ebbanga lyonna abadde asabira omukyala gwe bayita Nakisui Zula agwe ku kintu ekigenda okumwanika eri ensi era Haji munda mu ye alina ekirowoozo ekigamba ti ezimu ku dduwa ze zituusizza Hajjat Zula olwaleero awo waali ezimu ku dduwa ze zimutuusizzaawo ye taata omwana omutuufu Hajjat Zula Nakisui kazibwe bannange mwe baganda bantu nkiddamu okunjongera okubajjukiza buli omu asigale mu ttiimu ye munyweze bagira sweet beroti mutaiteninge emisipi gyammwe mwenyweze kuba ekijja ate si muntu kankibaddiremu ekijja enkya si muntu wabula mbagambye by all means zonna ne bwe nnaakubako kugulu kwa mukyala oba kwa musajja yenna ali mu musango guno ng'essimu yange enkyali nayo nga just nga nsobola okubbirira ekifaananyi n'enkuba okugulu kuno wallahi nja kubibaleetera ekyo kyenyiza obbagamba wallahi nja kubibaleetera so olunaku lw'olwaleero ne kiba we buzibidde nga poliisi kugambe emu ngenda kubibuuka olw'ebyokwerinda olutaagala kutaataaganya Beyond the newsroom, where untold story is revealed.